Nabano. Deputy Mayor and the CDO, they had organized to gang against me, which they did. Go for that loss. That's the law. I have not participated. So whoever, I'm not saying Mukuru. I'm not saying Mukuru. I'm saying anybody. If it is found that you are the one, you will be personally responsible. You will be accountable for your own mistakes. Tetusobola isa kitu tetutamanyiko adde bwino naffe ne tugamba nti omusolo gukole ki gustopinge kitawunikira akali ku magwa naye ate yerabidde nti alina mukono gye mwamuli obuki yinza ku lw'obulungi bwa kanso okutambula obulungi omukozi bw'abanga akola bubi addewa bategewo muki eya CDO amazima ebonyezabonyeza abavubuka okuva mu ntandikwa sente zonna eziteekawo nga abavubuka bazijja buli era ensonga ya ofiisi eyo yanvirako n'okungoba ku mulimu tumenya kyokka kiri kimu ekizingani tawunikiraka simanyi kiki oba tawunikirako bafa abatakutinga bubi amateeka oba nga abadde mulambulukufu bulungi oba nga abadde mulamba n'atuuka ebiseera ebimu n'awenyera mukama waffe tubadde tusaba weegololote leero yimirire ku magulu go nga gw'osalewo ebintu ebiyisibwa bikola ddi meeting nekuba ku kyalo kyange meeting neyiika naye kyenyamiza ti deputy mayor mu minutes ezakolebwa yagamba nti the meeting was successful. Neŋŋamba what is this? Ni meeting ekoze ki naye deputy mayor asekendinga nti it was successful. Olwo nga nfuddeyo ŋŋambye abatuuze nti bannange lisiti efulumye lisiti nfu mulimu bano nabano. Deputy Mayor and the CDO, they had organized to gang against me, which they did. Njagala Okusaba Deputy Mayor Kanso yaggwa ensonga zasitukawo ne tumugamba atwetondere olw'ebigambo yakola n'agaana. N'olwaleero tulinayo ono mu Kanso era ensonga bazireese ebigambo bikyakola ki? Wemalire ebigambo bino Deputy Mayor waba tasobola kwetonda sewo kitiibwa sikujemerangako sigenda kubeera mu Kanso eno. Nze omutawaana gw'amaanyi ennyo mu CDO wa Lugazi Municipal Council akozesezza entebe ye bubi nnyo olw'okuba akimanyi nti Meeya ye mwami we kati naaba nga buli kimu akikola nga bw'ayagala. Wano yafulumira mu mawulire nga ofiisi ye ejje ku muzeeyi emitwalo 5 ku ssente za Sego. Si weewokka bw'oba weetolodde emiruka egiri mu Lugazi Municipality genda Najjembe waliwo saga eyali ebuvuunya ng'abantu babajjako ssente naye ng'amaanyi kigambibwa izalunye nga Kanso ya Lugazi Municipality ndi mukyala Ruth Nahone ngono ye mukyala Meeya wa Lugazi addeko ebbali olw'emivuyo gyazze akola. People have been crying about CDO's office. Nsaba busabi Kanso enekirize Mr. Tekisi nga bwakiro kikola akyusiza ono onazeri CDO mulungi atwe CDO muki this resolution tumulinde ye kutegesa muki munkola bisa tawunikiraka nze mbadde nkusaba mulundi guno kolako nga obuyinza bwo olina bukozese okukozeseza ekawulo okukozeseza mbatawuni agenti noti atawuni agenti n'omuwa bwatawunikiraka buyinza obukuweebwa akasosiima kuluno mbadde nsaba taata siima okole bakansa ati bagamba. And they are investigating Sharon, not Katunda Mukuru in office. So where do I get journalists? Bring me that, and if at all, if there is anything I have done where I feel convinced and satisfied with my performance, I have protected the image of Lugazi Municipal Council. Personally, this is my conviction. So if you feel I should write to Sharon to go out, I will do it tomorrow. But you should bear the what? The consequences as Lugazi Municipal Council. They will not sue Katunda Mukuru. They will sue Lugazi Municipal Council. So you should bear the consequences.